So John Mary wabula mateeka agayisibwa agatandise n'obeera agasibisa abamu naddala bano bakomedian gwenga producer ogwogerako amateeka gano nagoogerako ng'omuntu yenna ali creative, like anybody who does art, who is creative in fabakola artistry. Kabe comedian kabe kwanga echa affecting comedian na echa affecting omuyimbi na echa affecting omuntu yenna mu industry nange kiba affecting kwa comedian bano biba promoting art gwe tukola ate naffe promoting art gwe bakola like kimu kikwatagana. Now amateeka ago zinagayisiza mu law naye kyenaweza kyekino kinganga keera ku makya n'ogamba abani bonna nti okuva n'olwaleero buli mulinya alina ente baginywesanga amazzi munywese soda naye nga soda oyo tomukize nti esooka soda ente tezimunywa kyekisooka mu byonna nga tonala nakulooza ngu tewatugiguza oba tumugiba ente tezinywa soda. Nekyala singa ogamba nti okuva n'olwaleero buli mulimi alina ente zigenda tandika kunywa soda ng'oprovidinze engeri gye bagenda okufunamu soda ono nga nente olaba ddala ng'olabye ddala nti mwiki nambega kunywa tuba tugeze liiters 5 tugeze gyemitwalo tugeze nga 25 buli wiiki ente kubanga ente ogenda gitunda akakadde kamu ng'omaze naye emyaka 2 etuke ku worthiness y'okubanga ojigula akadde kamu kati oli bwagamba nti kitanso ginywesa soda wa mitwalo 25 buli wiiki emyaka 2 ogenda funamu. So negana amateeka nga batadde ku bayimbi bwekyo bwe kiri, it is really very impossible. Ffe vibe ejjabuzi like abenze producer mu studio mwe tracks zimu zetukola obukozi nga n'omuyimbi n'agisanga okitegeera kati omuyimbi oyo gwenkolere track kati nga zi rhythm like kijjabuzi kati y'omuyimbi anaave n'agamba nti rhythm gye yankolede producer musoke mugikirize singa wabaddewo emiwaatwa gye bateesewo ne komite nyingi kati kankubire because bagamba nti nga producer tunakola luyimbo oba tonatwala luyimbo mu studio onasobola ogenderera akakiiko ke bateesewo osooka obayimbiremu eri abantu abamu tamanyi na luzungu kubanga mulimu ka clause akagamba nti bwega ebintu nga bimu any local language you have to change them in English. Abamu abayimbi sinabamu abasinga abayimbi abimba kadongo kamu tebasoma amanyi luzungu kati agende mu kakiiko mulimu batugeze si tribalism batugeze ba northerner oba ba easterner nga tamanyi lulimi lwoyogera segeza nti mujja failing to communicate first of all kati kati abantu bo failing to communicate nabo unabanyonyola church unabunyanyolo oba unabanyonyolo kyolimu kuwandiika because amateeka gamba katona agenda na mu studio so kirika kakiiko osoko banyonyole kiki kyowandiise bweba kakiiko tekamanyi osoko translating mu luzungu really haso nyingi tekiko tekina bitikolera olamaye bwe kintu kiba n'ekirungi n'eki olozagana amateeka galinako advantage nayo nonna ge galeese mu music industry oba mu art industry. Advantage eri emu zigenda beeyo nti batandisa otulowoozaako ng'abayimbi kuba ekitabaddeewo tibatandisa otulowoozaako nti era kati bakitegedde nti industry yaffe y'amaanyi because trust me after ndowooza bava ku industrialization n'etwalism music industry y'amaanyi nnyo like sente nyingi abantu zebakoze mu music industry weseba comedian kati nti buli ntuone comedy shows zalinga zibaddewo ezibeerangawo buli week nga waliwo music shows ezibeerawo kumpi every weekend nga bawo shows nga nyezi mbisayo ebyamaanyi nwese kampala yoka mu bya like music industry y'amaanyi nnyo nti ekinsanyusiza nti government esaazi netandisa okulaba obulungi nti tomanya maybe other good plans zigenda kujja kino nze nkitutte nti bakizudde nti industry y'amaanyi so balenso ogirowoozaako kitabaddeewo edda nga buli kimu twefiirako feka abantu ne batukolamu ssente nyingi nga teri atufaako newe waapa nga teri akitwalanga makulu mulina abakulu nga alibene mu kibuga
olowooza alina kyabayambire mu kubanga gonna amateeka tegayisibwa oba naye ku ka interview kakamu ng'ali asaba amateeka gavumenti bawa amateeka olowooza abakulu balina kyebayambire kati n'obuzibu obusooka nti ministry oya mu ministry industry ya music because of course ndimuweereza industry ya music teyina under UTT under UCC industry ya music eri under gender kati n'abalikoze amateeka ago n'abakoze amateeka si ministry ya gender etukwasaganyako kati nze nga nzandu beno kiboka simutako musango mu kyamateeka gafunibwa kuba naye anzibanga tamanyi sisubira nti kubanga singa yaliyo nga bagakola bino ebayitadde byonna tibaibadde because Albino Kibuka he's a man of art like ayimusajja muyiya tosobola kusooka kuyiya muzanyo nga tonala kugenda guzanya kusobola kubazanyiremu. It takes us a lot of production manche tugenda manche tuyitamu okubanga tujjayo productions zaffe nyingi like concerts zaffe kubanga nyingi. It takes us a full week of rehearsal sound check bichikata ate ebintu byonna byogenda okukola ku show osogenda obiragemu abasajja ogenda abasajja b'amataala abasajja ba sound nga show yonna wegenda okubeera ng'omuzanyo gamwe ng'egyegenda okubeeramu ng'egyemu na settingamu bannange tekisoboka amazima gennyini. Ekibuzo ekisembayo singa gavumenti ejjawuganye mu mateeka mwenga mubuzaako ekyokuzaako nze nkuba amazima tugenda naffe kwekola ki John Mary ng'akutte ekipande kubanga kikwata ku nze ali akati ffe tutave kukyogerako then bani abanakyogerako akasa okulungi kati omugamba ki ku mateeka omugamba anything. But anyway, me, I'm a person of ntinyaga nnyo okulabanga si kiro kyange kyokka naye nga n'ebintu by'abantu abalala bituukire. Of course essaawa zino ekintu ekiriwo kyekyamateeka bwegaba nga ganyigiriza nze afunyeko ne ku following ate olwo kati omwana ali ewansi atanaba nakuva nayo ali mukyalo tanaba nakukodinga kayimba tana na sente zimweta Kampala ate kati mwasooka gye Kampala mbasooka meeting committee nekirala ekyo naddala nga kuba kitegeeza kijja kwetagisa gavumenti okuba ne committee ebyenjawulo mu district ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo zonna sente zaligenze mu committee bazituwe tukolenga vidiyo ez'amaanyi bazituwe zituyambeko tukole studios tukole ebimu ebyakabi than kuteeka mu musoma mu bakomiti kwa buli komiti eno okubeera mu buli kyalo ku buli kibuga buli district ekitegeeza ssente